njagala kutandika okubalaga ekizibu kye tulina mu makati gaffe. Abafirika tulina ekizibu, tulyawo by'emmere ebimala netuganira mu lubuto kuba tugigattirira, naye abantu balina ekizibu kyenze ndaba nti bafuna buli tulya emmere nekulwamu nnyo etuuka neguma nga tekyagenda. Abantu bagenda babeera kompyuta balina kalaba ku ssimu kole yokugenda mu toilet negaana, ekivaamu omuntu oyo atandika okubeera nga obubi bwe buguma ng'engenda ye mu toilet ngumu, kati kivaamu mu kwekama wano wavaayo ebizibu bibiri. Omuntu bwe yeekama ennyo atuuka okufunayo enjatika mu lusawo ze tuyita fissures, onaafuna oba obusundo bwe bayita obusundo, emisuwa ne ginaanuuka mu kwepika bwe kutyo. Kati kivaamu obusundo obwo obuzibu bwabwo buli lwofuna ze tuyita hemorrhoids, buli lwofuna ebintu ebyo ne bijja bitandika okujja, bitandika okuvaamu obubenje, zino enjatika ne zijjamu omusaayi, ate nabuno obusundo nebutuka ne butabuka ne bwabika nabo bulijja omusaayi. Kati omuntu agenda okukebera mu bubi bwe bwafulumye ng'awulira nga amagezi gamuweddemu naga nkoze ntya. Kati bw'ogenda mu ddwaliro enkola eriwo kaakati ku mulembe guno ey'okulowooza okusalayo oba okuwa anofi gundi okusindikayo amempeke, byonna tebiyamba. Omuntu ky'olina okukola kwekola nti ofuluma bulungi ng'ogonda onywa ebintu ebifulumyawo ebiri wano bingi, ekigagi, omucuula, bannaffe aba western baguyita omugabagaba, aba crossing ogenda e Rwanda bakiyita ekibagabaga. Ate wano mu Buganda tulinawo kye tuyita ekisandasanda, abasoga bakiyita kafaadanga. Ebyo binywa oba bwobikozesa bikuddukanya. Kati ekintu ekyo kikireeta ogenda nga kikuyambako. Ekiddako ky'olina okukola mu nkola yaffe y'Abafirika naddala mu kaseera kano, omuntu olina okulaba nti ofuna ekikoola ky'ennyaanya n'okizanyisiza waggulu w'essigiri bw'oti ne kiwotoka, bwe kimala okuwotoka n'okikola bw'oti n'okisonsekayo emabega. Naye ng'omaze kweyonja amanye kwesanitizinga, mala kusooka kuyonjayo kati n'osonsekayo akantu ako ne kabeerayo buli kafuluma ofuluma ne kavaayo n'oteekayo akalala. Ekiddako osobola okukozesa fenugreek. Fenugreek tamanyiddwa nnyo okujjako Abawarabu bamuyita huruba, bo bamukozesa. Pawuda oyo omuteekamu bwoti n'okola amazzi matono n'omusonsekayo, era naye buli omala ofuluma n'okikola. Oyinza okikola okumala ennaku 11 awo ogenda okulaba ng'oteeredde, naye okulowooza nti ogende babusaleyo kyakabenje oba okulowooza nti ojjanjabe yebbwa ayinza okutabuka bwewafunayo ensundo oba bongera kuziba buzibu. Kati ekyo mukigenderere, ebyo bye mbabulidde bikola era biri practical, ate nobikolako nawekka kiri very expensive. Omuntu ogenda okutandika okuzanyirako emabega wabi nnyo, kubanga bw'osalayo walemwa, wagaana okukwata nga okukozeyo bubi batungayo ne bakufulumiza wano wabbali obulamu bwo bwonna. Kati ekyo mukigenderere. Nze ndabyeko abantu abonaabona, omuvubuka ajja alina emyaka 27 nga bakimukoze, namubuuza olina omukyala nti sirina, ne mugamba nti simanyi. Ate kyakabenje bw'olaba towona notandika okufulumira wano. Abantu abamu bagwa naddalu beetugana okwetuga kubanga oli west. So kati mukigenderere mukole ekintu ekyo kijja kubataasa. Lya emmere egonda, laba noonya ebikufulumya bulungi, weewale okunyigiriza obubiibo. Omuntu omulamu afuluma emirundi 3 oba 4 ogenda mu toilet. Buli obeera omuyonjo muno nga tolina kizibu kyonna obeera mulamu muyitirivu. Kale mwegendereze enkola eyo, mukikozesa ekyo mujja kubeera bulungi nnyo.